bano bo gaba bugumi just babulako obuzi majani oshegera babulako majani nabagambe chief wabwe yalekedda okuba campaign kati ebitundu ebimu abityo gendayo jamanja ta era kijja kubeera na kyagundi nyono omusajja okwekaza nakuba campaign mu Busoga ne mu Buganda kigenda kubeera kyagundi nnyo surprise y'amannyo gyagenda okuba tuwadde genda kuba mirako singa nakuba campaign mu Busoga ne mu Buganda naye kati yo tuyitiddeyo just witizi singa okunnenyamira n'ekinsanyusizza bananga abana ba people pa buli omwanyi mu kasoda ku sente je ku biruye omuyaye akute Nation Media okuli NTV Daily Monitor Dembe FM ne Sanyuka TV n'abagoba Sanyuka Spark oshegera n'abagoba babagobye yasoka bagoba ku trail ye nabaga temuddamu capturinga ze wenjogere yasibagalawo olwokubanga mwogera nnyo amazima bano babavunana kwogera amazima jukira eno Nation Media siye Nation Media eno NTV ina NTV Kenya kweva oshigira kati branch ya main branch ya waye Kenya kati bine bitu bine bya manipulation byakola nga bino okusensalinga amawuli mufulumya bichi mutekemu ku AI kati NTV yote sola bikola ekwate gulire nga weri kati akimanya nti masse yagenda kwetaga AI bino bibali mukola buno TV bwe wabwe buno butabloid bwe wabwe bali mukola oshigira kati akimanya nti NTV yo tasola gicompromisinga kusensalinga bintu bye njagala nnakubaga njagala mwetegereze nnyo omuntu ono ngaakwate gulire lino asooka n'amukwata ng'ayogera then n'abanga agizemu n'akyuka n'akulaga abantu tasobola kukwata kifaananyi ky'ono nga kitunudde bwe kiti mu bantu n'amukwatiramu n'akulaga n'abantu ba address nga nedda asooka n'akwata omuntu amala okumukwata n'ata n'akulaga ate public bayogera nabo kati amala okukwata public n'ata ate nazzeemu kati AI byo ebifaananyi bibatuwa tebirina kiya tetulaba ku face z'abantu okitegera tetuzirabako okitegera kati ye akitegera nti NTV ne Nation Media tebasobola kukola kibasobola bikola ebyo lwaki bo balina ekintu kye bayita authenticity y'amawulire ge baagala okukola ky'okufulumya how true is this news kyovola beewaffe ffe twabagamba mujje mukwate trail paka wetu paka kuwulira bubi bakwate gulire nga nabo banyumirwa kati ono wabali oliye yamanya ati wetolaga kubyakoze AI ino okumuyamba kati ng'alina okufuna media ezikola ki ezireta AI oliye nyini kati njagala jjukire ne buno obwana buno bwagulya iPhone buno bwakwatanga ne buteeka ku page zabo kati nawo wabugaana bonna ekintu kye batambuza ekintu eki kimweba video buli mwabira ne video egi yebira ku page yabwe yemu obiba bifaananyi bonna abira n'ekifaananyi eki kimu unlike bino ebya nupu n'ojono n'akwatako eno nguni mu katawuni n'akuleetera akatawuni akala n'akuleetera wali ku center otuuka ne wali ku venue ono weyayogeredde his excellence Kyagulanyi nga buli omu alina gundi yiye nga tezifaanagana naye bano njagala mwetegereze page zaabwe ne channels zaabwe zonna zireeta ekifaananyi eki weba video bazanye egi kyekyo kigenda mu maaso ne njagala mwetegereze ne BBS byezanya ne Bukedde byezanya ne NBS byezanya byonna videos ezimu okitegera ekintu ekyo weba nga bakwata ka section ke kali weba bali mu editing aba editing kye kimwe bifaananyi baleeta kye kimu kati gy'atabadde nabagambe kyenjagala mwetegereze nnyo omuyayo gy'atagenda bakuleetera bifaananyi kiddamu omuyayo gy'atagenda bakuleetera bifaananyi bagamba abaddeko mu katundu ka waneeno era ayogedde bw'ati speech byabwe naye tebakulaga video motion videos tebazikuleetera bakuleetera bifaananyi kati gy'abadde bakuleetera video nkadde naye waba addressinga tebamukulaga ye straight njagala olabe his excellence Kyagulanyi nga bakwata ebifaananyi bakumukulaga ng'ayogera ne bakulaga ne public ya addressing ono ye bakwata then n'akyusa kamera n'akwata then n'akyusa kamera bonna tebabaleetera mu session yemu tebisobola bakola okitegera kati omuyaye yagenza okulaba nga NTV ebyo tejja kubikola togenda kugiwa mirimu mingi kyebakoze ne babagoba then we yamala Nation Media yona namala nakola ki n'agigoba kati wamalo kigoba ku trail ye leo nako olwalero Anita amonga akaliro ke tumutaddeko ne NTV nge badde ekolera bantu ku baana abawambibwa babagobye mu parliament bazigobye mu parliament okitegera kakati mumala biseera NTV mugireke ekola omulimu gwayo bannange twagala tukole ekintu kibayita balance amawulire ga balancing sagala mutuuke wali mwekwase nti NTV yagano bakwatanga mwe mwagigoba mwe abagigoba kakati bamaliriza Anita amonga agobye NTV ku parliament agigobye nagati baddamu kukolaki tebaddamu kusaka amawulire ga parliament naye nga ki lwabiri balipotinga nabagamba bana abasajja always babaddengawo kutusiriwaza ekintu kino reverse psychology ono omusajja mwatufugidde emyaka ana ng'akuwa ekifaananyi ekitaliiwo kyekimufudde strong okututuusaawo bwatyo
little did we not tusobola okukyusa ebintu bino nga yambibwako akabinja ako nabagamba nze nakyawa omusajja ono naye nakyawa akabinja ako kakulirwa Kiza Besigye Elias Lukwago Mathias Mpuuga Segona Semujunganda akabinja ako kali dedire nnyonnyo ke katufugisize je emyaka gyonna gyonna naye omusajja etasobola tukala kata myaka egyo akabinja ako tekaliwo singa bali kubeddera nga His Excellency Kyagulanyi okitegere kiro ekyo nero kubanga bajjanga batuzanyirako komedi wabwe kati wano mwali mubirabyeko omusajja n'agoba media houses mu Kalulu mwali mubirabyeko n'atandika okugamba ono yalina okunkapchalinga mutemunkapchalinga okitegera mwali mwe abula kakati mmwe basajja mwe kati senga AI teyajja mbadde mugenda tulagaki senga AI abadde teyajja mbadde mugenda tulagaki bana batagala kuteekamu AI bo mubagobye ku gundi kati badde mugenda tuwaki muna Uganda ensobola ku kizigo kweri nakugambye tugenda mu protesting vote ono byonna byakola democracy nabagamba luno lutalo democracy lutalo kasito owuliranga ekigambo kye bayita democracy manya lutalo olutalo luno oba ogenda kulwanagana mu America ogenda kulwanagana mu Ngereza ogenda kulwanagana mu Faransa however France eno America ne Bungereza etandiso gye distancing ako yes etandiso gye distancing ako lwaki France eno wagira bannakyemalira ebawagira for example ekigenda maaso mu Cameroon aba Cameroon impozi nga balwanye nnyo amaje ate bateekemu element ya amaje gajje gateekinge over naye ate gayinza okujja era nga gali ku side yani ya Paul Biya mukitegera naye ne banaalwana ne baneekalakaasa okumala ennaku 2 ennaku 3 nkaaga mu 2 tebagenda kukyusa government eyo just mark my word tebagenda kukiso kujjako nga baleesemu element ya amaje nga wambe Paul Biya ate gamala okuwamba balina okukakasa nti ate badde mu police yani ya France ne batakola ekyo bagenda kwekalakaasa baveere ku nguudo bwe banaamala okuvaako Paul Biya bakalakati kati ono omusajja asigaza options 2 oyo Isa Bakari kyalina okukola either addeyo police zinazirwanyemu nga Kyagulanyi wabadde akola ate gino emyaka amuleke Biya amuteekeko akazito alabe nti afuna France nedde mu side ye oba si kyekyo akozesa eki akozesa amaje oba tayagala agamba abantu balekerawo okwekalakaasa badde wakakuba bagenda batta okitegera jo bwe batandikidde babadde bana abafudde leero omuwendo guweza abantu 12 abakattibwa ne of which bekalakasa police tebafevalinga if the police is not favoring you tosobola teri yali tebuyinza nga police temufevalinga kati Isa Bakari kyalina okukola okamanya agalaze nti agalina era asobola okusitula abantu abali resistant nnyo abasobola okwekalakaasa naye musaba asooka-ddeyo atereze police eno alabe nti France eri kusaidia babadde nga banoonya akalulu nga Paul Biya ali mu France oyo Paul Biya oyo njagala mujjukire instance gye bamuteekako ku street we bamulumba assault gye bamukolako ku street yali France kakati gwe oli mu kulwanagana na omuntu yali mu police makers gy'abeera kati gwe ne wona akola otya unless ng'omufu bafunye ne batula ku meeza ne muteeseganya ne bakubuulira then osobola okujja n'okola ki n'olwana bakope Kyagulanyi kye yakola emyaka 5 gye batubba 221 omusajja teyeekalakaasaako bategera yalumba ba police makers n'abachallenginga era lero tulumba omusajja ono nga aliyala talina sente tazirina abalimba kati bino tumutadde ku pressure kati democracy lwaki omusajja ono ateekawo AI biki kati jjukira ne wobeeru byakalwo ino okuprove these numbers are real under democracy zino namba baziconsideringa nti omusajja wakuba laale wantu gwe tosobola kujja n'olimbalimba nsi nti wawangudde abantu wabajjawa kati ekintu kye bakiconsideringa kyovula bakwata AI numbers nazikola ki nazimikisingamu okitegera kati akutte bano batabani be babidandi kati mutabani wa bidandi yakoze team ne Chameleone n'akola team simanyi alien skin bani bona bakoze team kati timu ya mutabani wa bidandi yeno yo ya boda riders noza boda yawe babiteeka mu trailer kati no busirwa abantu kye bali mukolo kulagira danti ebintu bino biri stage managed bano balina uniform gye bambadde njagala walabe wano nga bali wa bebe ku baba bali ne bebe ku balina uniform gye bambadde okitegere ekintu ekyo kati mu kwambala uniform ate na eri mu campaign ate la still bali mu uniform etya eyo yennyini okulaga nti no timu yani ya bebe ku yavudde naye Kampala kati lumalanga bagamba NUPS omba abantu okitegere naye wano babadde ku kisawe nga bakunganye bagenda kola ki bagenda kulumba bakunganye okitegere then ne basimbula bino babadde mu Northern Uganda the same people babadde Kampala they are the same people in Northern Uganda kati ono waleta bebe kulu Chameleone n'aleta alien skin n'aleta Kenzo n'aleta timu ze
then ne bagattako n'obwana bw'essomero n'abamaje abaliyo barracks ebirayo ngafuna abantu ngakwata ekifaananyi abantu bazze nabagamba international intervention we abazungu we bali wano ngawe mulaba Russia we mugira mbona simanye mwa bya kulwanyisa biki omuzungu wali mu kalulu ka Uganda tugenda kufuna auditing nga tumaze okuyingira street tugenda kufuna audit ate teba auditing mbu olunako olusimanyi lwe kabidwa nedda tutandikira okuva ku nomination kyali kitya okuwandika abantu kyali kitya ushigera buli kimwe tujjanga kiko lale mwekubyeze enkana zitya omusajja wa kutuuza mulale mu kitundu toyina ngeri gyogenda kulimbalimba nsi nti wawangudde tosobola ushigera kwa democracy kugambye nebine byalale babibala processions bazibala kati kyobola alesewo element eyabi kitabani kyabidandi okuyingizawo aba boda boda nga bambadde uniform mwe tujja kubakozesa ensobi eno generation yaffe tugenda kubafunga musaaga kati bali kuntoliza ffe oshegera kati mutabani wa bidandi alesa aba boda boda bataddeko ki element n'oganga kati bannange ono mutabani wa bidandi atobani akamalidde kano timuzeeka tumufunire aba boda boda tobambaza uniform kati bambaza ebibaba kale kikankwe ku magezi kati bambaza ebibaba nebino uniform bye mubambaza tosobola kujja kulale n'otugamba nti buli omu yafunye uniform totulimba aba abantu babira bateeketeeke mbu buli yabadde kulala okwo ng'alina uniform mbu yagifunye yagijjeewe temutusiriwaza ate namwe tuli bantu bakulu terirale esobola kubeera ku bantu 10 nga bonna balina uniform ekyo kitulimba kubanga abantu tebenkanakana kwegamba mwataddewo kigeeti obwedda mwe bayitira buli ajja gwe bawe essaati kati buli omu yakuŋŋaanyiza n'akuŋŋaanya ne babagabira ebisaati ne bajja nga bambadde muteekeemu sensi ne mba musiriwaza abantu generation gye mudiiringa nayo ndala tosobola tugamba mbi wakubya olukuŋŋaana n'oyogera n'abantu 2,000 nga bonna balina uniform bonna nga bafunye uniform za NRM bavudde muwaze n'obagwamu bugwi bonna ne bafuna uniform amangu ago ne boogera omanyi ne bebasiriwaza nabo tebadira badira njagala otunulya his excellence Kyagulanyi abantu kumpi 3 bokawuka be babira n'amasaati kitegeeza nti 3 bebegasse kuki bebegasseeko beyazze nabo naye ono abeera n'ekisaawe kyonna nga kiri mu yero kyonna kitegeeza nti balina we beekuŋŋaanyiriza ne babawa amasaati bamala okubawa amasaati ne bakola ki ne basimbula ne bajja akati tuli bantu bakulu tutegeera ate banange mudiringa ne generation yesomye kuba nange tusomye temulooza nti emyaka gyaffe gyetubadde mu ssomero tugimazeemu kutusiriwaza tobudula abantu bano bibakola byonna bala tebisobola kubeera successful lwaki tebateekamu pulaani okutta abantu abasiru obawadde embuno bakulembere kampeni kati bebekulu asobola kuleeta ideology ki pulaani ki kamiliyoni asobola kuleeta pulaani ki era agenda kukwata abavubuka be nga wano waakoze abawe element byabwe uniform abawe boda boda then akole ki alumbe that is it kyagenda okukola ne muteeke mu pulaani temukozesa bebekulu mulete kuba planners ba campaign zino ebintu byemukola bibaswaza tosobola kuba kisaawe nga buli omu yafunye essaati ekyo kitulimba kale muteeke kale mutuwe kaguni nga bazirwani yawo ku kisaawe mukatuwa nene okuba ekisaawe kiramba nga bonna bambadde masaati ga yero bakulu kwegamba teri abayigaseko kasaawa ku kiseera ekyo teri muntu avudde wali uwe kujja buziwa nena awulye kyemugamba teri muntu yajjidde ku prostation wabula mmwe bonna mwabafunye bulungi nnyo ne bakuŋŋaanya ewantu ne mbagabira amasaati then mukuba amasaati ne bajja mu kisaawe nga bagambadde tulaba tugenda bateeka mu VR tugenda bateeka mu vaalo imwe buli kyemukola tugenda kiteeka mu vaalo kubanga mwagala nnyo tusiriwaza naye tugenda balabisa ekyo kyo nkibabuulira please ebintu bya AI bive mu campaign mulekerawo okusomba abantu twagala ogende mu kitundu jangu Kampala tugende nti bannakampala basanyufu babano bazze temutulage ebyo bikampu buli omu tiimu kamiliyoni tiimu bebekulu tiimu balamu tiimu namyalo mubawadde bisaati byonna mubalese bonna bagizawo nedda mixinge muko kubivava kubanga si buli omuntu abeera yakoze eki so amujja kukwata bulungi abantu amaaso naye bino ye mulimu omusajja bamuleega enkaka kiddamu omusajja bamuleega enkaka bukyanga yeepanka omusajja bamuleega enkaka si ye mukulu si yakuliri si gye emyaka egigenderedde mujja mulaba nga puleesi emukubye agwe katebe wali yazirike bamulaba kutuya natadda ngulu nti ekyatta omugenzi kwepankira ku mubanda wa ghetto ndi omubanda wa kabaka Allah kyeyakola omugenzi yamukwalale kulale nga buli strategy gyaleeta abaana nga bagirabisa okakkana nga nation media day monitor dembe FM bonna abagobye kugundye kubanga bali bagenda mulabisa mbugo siba AI kati naleeta kino bino bitimu byabwe
yabawumba tutu abatategeera planning za campaign zo abatalira plan kwata oti abantu bonna bonna e Kampala ngo bambaza uniform ate the same people neba appearing mu Northern Uganda dadala obubeera busirunze senga nze yali ku campaign z'abano nganze plan bino bibebe kulu bikamiliyoni byonna senga nabigobadda nkigira baba namyala gakyakola kikati senga nabagobadda abo bonna ne tuyiya bupya kubanga buli kye bayiya kyakutulabisa mula babalabisa okitegeera babalabisa okitegeera omuntu ku element bekutene bi video balaga etusimbula tugenda ne mutuke yali mwapi yali nganga bwe mutwe mwabadde okitegeera ekintu ekyo anyway banangenze ndi wa people power nyongero bagamba tugenda mu Uganda come rain come sunshine senga mukakwatamu mujja tubuliro buwagizi gye mwabujja mujja tubulira gye mwabujja ate kuluno buli wamba ina okugatta buli kitulu tulina okukigatta bili mbaddenga mugattako ebigundi ebyo mwebandikira results zammwe nga ebitunde ebirala katubireke byo tebimatalinga bakulu tugenda kugatta kyalo ku kyalo division ku division district ku district kapapula ku kapapula byonna tubye kuluno bakulu tukwetegeza Simon byabaka mayisiza ki statement kye tujja kukiyitamu enkya ki statement kyalese mbu tukume ddembe ne result nobezibeera zirese mukulu ekintu ekigendo kyankalanya result kutuwa bifu ekyo bomanya kyo boteeka mu 20 bana Uganda wemba wera result wenfu muliro okitegera kati oba yagala okwewala ebyo byotuwoningako please kyoba okola ki fulumya ekituufu fe tukimanyi it is either Kyagulanyi or no one else ekikyo obuteeka mu mutwe oba muwangudde byaddala oba si byaddala Kyagulanyi ye president wa Uganda ddako 2026 kati ebisigadde bye mulimu okwebuzabuza simanyi banange bana Uganda mukume emirembe temugeza ne mwekalakasa nga result simanyi kakati during after bakulu mwe muyise bye muyisa byonna nefe tubagambye it is either Kyagulanyi or no one else 2026 2031 Kyagulanyi Sentamu Robert ye president wa Uganda ddako teri kye mugenda kutugamba teri ebe mutandise okwebuzabuza ebyo n'ebyo biwandiiko bikiro kitwala omunaku byoyisa mukulu kitegeeza okimanyi kyogenda okukola kati otandise otusindikira sigino naye nze ebyo nabagamba ebyo just mwogera mubogezi omanyi mutule mu offices wammwe ne mulowooza nti muyina sse mutuyinako komandi musobola otulagira ekintu ne tukikola kati njagala olabe Nabbanja prime minister yagambye abayihonyima bakoze batya obalabe nga beesibidde mu mayumba kati namwe bino bye muwandiika bino bimuteeka ku media zammwe just ebyo mubiwandiika buwandiisi nga ggwe kati g'oyinza okudda eyo n'olowooza nti g'oyogedde olina amaanyi kampandiike era nange temwekalakasa ebyo biragire batabani bo ffe tuli batabani bo kuffe tolina gw'ozaala tukugambye baloti ebiva mu box byolangirira senga otuwa ebikyamu mukulu ogenda tuwulira ogenda tuwulira maze ebbanga nga mutuzanyirako future affe yona mwajibbe ekyobugagga kye twasigaza kati oxygen ekyobugagga kye tulina tujja kukozesa oxygen gwe tusigazza okwerwanako ebyo kyo nkibabuulira tugenda kukozesa ka oxygen ke tusigazza bwe kati twerwaneko gweddayo mu office y'olowooza embuno olina gwogenda otegeerera tolina gw'otegeerera iwe public servant fe tukusasula sente zaffe za mwamusa okitegeeza ki you are going to do according to our will if you are saying one with majority votes win kakati ayina majority yayina okukola ki yayina okuwangula tolina kyotugamba tolina so tuddamu kutubuulira okasasiro wa mwoyo gw'oteekawo oyo musimanyi banange temwekalakasa tukume emirembe ani gw'obigamba ani gw'obigamba mukulu naffe tukugamba tugeza n'okyanga akalulu kye tukugamba tukakyanga for God and my country Uganda